program Kasukali Buterevu tuwa maulire ya gesi katuwa Buterevu ku Pearl of Africa Hotel ngate tuwa tusako program esinga obuganzi esinga okwagala program Kasukali bulirwa kubiri tubera mu nsonga za mukwano nsonga za kiravulavu abaganda bange yabali side erinja bagamba kopa ngokope buza y'abantu muli otali lwa bulijjo katujjeko how are you bite sheri Diana bawereze muri mutya bannange abalaba telefayina olunaku lwero twetandise tuli mu program Kasukali ensonga za mukwano ensonga za kiravulavu olunaku lwero tuline kojja muwoomya kojja jita tugenda batutambuza ensonga z'omukwano omulamwa gwaffe olunaku olwaleero waiteeseteese otya omwagalwawo nga tugenda mu nsonga eza Kasukali oba nga tugenda mu nsonga z'okutabula Kasukali olunaku olwaleero tetugenda okikubanga ate tukikuba ne Dana n'abatanzi Dana kolaka hi hello nibaje tutandikako mu luzungu it's a hi birekere banyini byo kubanga sibyange nganzomu njagala okubebaza mwe n'abatwekumideko abalaba program Kasukali of course Diana n'abatanzige manya gange Monday to Friday mbankola program eyitibwa kyekitya nate ku lunaku olwokubiri neneyunga kukeza netudukanye ensonga teza Kasukali ensonga za mukwano obubaka feedback sofa gye twafunye nga abasinga bayomba balina ebibayombya netwagala tukkiriziganye nti buli muntu ali wano eno atudde ku ntebe gy'olaba wano abaako oludda lw'abantu bakiikirira tebayaba balina endowooza egamba bweti ne bayaba balina endowooza egamba bweti so tetwagala ebintu bino mubinyiigire sometimes by then kojja tabiriimu sometimes abantu oli akulumbira ddala n'agamba neyiyi nekeza nedda ate ne bayabakiriziganya n'agamba yi nedda tuwagira gwe so sometimes tubeera nga twogera ku zino ensonga sigamba nti twaga kukusanyusa neze osanga ninako side gyenkiikiridde ne muganda wange abaako ne side gyakikidde so temutulumba nnyo because ate mutulumbira mu lujjudde nedde balina okubikola tetulina kyakubakolera kubanga buli muntu aba yakuzibwa mu ngeri eyiye ebaye yakuzibwa nga ye okulumba mu lujjudde kyekisinga okumusanyusa nebaye yakuzibwa nga bw'anaakusanga ajjako nawe ugambe kojja muwoomya awo omwana abakubye omusumaali guli gwe bayita yinki mukaaga naye nga bakitegedde kojja nsanyusa okulaba nange okusanga wattu obudde buno boyina okubanga obugumenga naye ziba zinnyogoga omuntu afunamu problemu akifo ezani ezinnyogoga ezize kifo sose kwetonda nti musonyi wengalo ezinnyogoga badde sikategedde goma nazo amanya gange nze Kevin Muwomya mutabani wa Joseph Nyanja muzzukulu wa Antonio Jita balinoonya awo mu Nabukalu zone mu Bwayise West bagita Nabukalu zone dwachi Nabukalu zone ekitundu kyayo tulina mu ne Rufula tulina mu ne Rufula tulina mu ne mu Nabukalu awo okay so olunaku lwaleero nga kojja wabagambye tugenda kubanga twogera ku mulamwa nti wali badde oteeseteese otya omwagalwawo oba omuntu oyo golowooza gwojja okuba naye mu nsonga za Kasukali wali badde omuteekateeka otya mutuuke wali nga mwenna muli ku nsonga emu mwogera ku kintu kimu olunaku lwayo gwe mulamu gwe tugenda okubanga ate twogerako abeerekereza otulo ne muga nti tulina okulaba Kasukali tubabuuzaako nnyo abali mu ddiiro abali mu kisenge abatannaba kubanga mugobawo abaana mbagambe bagende beebake kubanga zino essaawa za Kasukali ate ekyabalina okugenda ku makya ne basoma Dana kadress hi Tanzi collection thank you so much Tanzi bebanyambaza nekezo myansa Tanzi wali emachili bebanyambaza thank you so much I know you know Kevin nene kuzungo ine ensonyi kiki ennyingi ennyo nga zimuvaawa ngenda kubeera kansala w'abantu tutambulira mu mbeera z'abakansala kati kitegedde tutambulira mu mbeera z'abakansala sizakubuguma na kubwatuka naye nga mwebale kunyuma mwebale nakukola buviiri twayambibwa nnyo nga obuviiri mukoma kukola ku buno bwokka owulidde Mukama yatusaasira naye Kevin ntiyogere okadibadde wegendereza Mukama yatusaasira
ng'obuviiri mukomako obwo Mbusinga olwo twali tusukka era segana omuntu mweraga nabwo kati awo wenkubuuliza era keza bw'abadde akubuuliza nti ensonga eri omuntu wanditeeseteesekoyo oti omwagalwawo entandikwa y'ebintu bino mukama atutonda nga buli omu ku nsi yandibadde ne munne mu bujjuvu lwaki nkyogera nti mu bujjuvu omukwano guno ogw'okugera oba ogw'akaseera ogw'okupakuka oba ogw'okubbirira bantu bagamba gunyuma naye teguwooma guyinza okuba gunyuma lwakuba nti omuntu oba tomufunye bulungi kutabula kajiiko konna kanoza ne kiba nti omusigaddemu ketuyita ka anko tweba nenkya namulaba naye kyepita mu bujjuvu nti omuntu ono gwobeera naye buli lunaku nenkya nemukwata omwezi nemukwata emyezi n'emyaka nogagundi kati mumutegedde era kyandibadde nti senga munnoono oba omutegedde nnyo n'omuyiga asobola n'okufuuka mukwano gwo kabe kasinge nga nebwebaba agenda okufuna ekizibu ffe mu luganda tukiyita ekyebikiro wali baddeko n'ogamba nti ekisulo kya wansi kinsula oba kiki ate nekyawaggulu kizze munna era mu wiiki eyo yennyini oyinza okugamba nalabye gundi oba kino kikyankabiza oba omuntu y'omu yansanyusiza ate n'amaana exactly accordingly so nekino bwe kyandibadde kijjira mu mbeera efaananako bwetyo nti omuntu ono okumutabuza kasukaali kano fulasika nemugikwata nemukwata n'eyokubiri okunyumirwa obulungi ekikopo kyakakaawaako oba ekijaja ekyo alina kubanga mukwano gwo nnyo naye obadde ogamba nti omuntu yandibadde yeteekateeka atya nze nno ŋŋamba bwe nti ekintu ekifugira ddala ebintu bino byonna kigambo kimu mpuliziganya communication nemusiiba nga olunaku weruggwereddeko paka omwantukiro ogenda mu kutabula nga muzze muwuliziganya bibeerewo tugeze tuli mu ddiiro anti ŋŋamba mutalikidde okuvuguma kye tutatagidde olunaku yes kabiite otuuse bulungi tuyinza okuva nga twavudde waka nga tuli mu lusirika anti kati ekigambo kya communication kisobola okukomyawo embeera ebadde yanoonese sebe otuuse bulungi ndeka naawe nze wuwo kyokka mukwano ntuuse bwe mutyo breakfast olidde ki bino ekyeggulo nfumbidde ki mukwano banzije nenakati n'ekiyuniyuni awo mutandika emboozi eyo otuuseewa mu madda n'omuga akajjaamu kandi bubi wano blablabla nemujjaa mukwatagana awena communication buli woosulira ekintu kyokugamba nti twogere bingi byoyoonona ne byotta okugeza wali baddekaawo ne boyfriend n'ogamba ngenzeeko mu lusirika naye yanyiizizza nnyo okufa obufi olusirika olwo erubasanga mwenna muli bantondo oba muli so proud kandi ggweramu awo era mmanyi okugamba anaalumwa yanaazaala wekinaaluma yanaakuza exactly kati oyo awulira nti munnaye nze njagala omuntu wange zekinsusseeko kati awo na communication eyo yetukomyawo so empuliziganya kuyitirira nnyo ndabanga gwe bampitiriddeko n'ombuuzaako otuuse bulungi kyokka ku makyokeddekano bakayiteka morning glory okeereddeko ayina okubira essimu ya oli bulungi omaze okunkuya kyokka wandekedde emirimu ku makyanga ogenda olwaleero njagala mumanye ka morning glory ako kakasuze katya ke katuwa amaanyi ne support egenda ku mulimu abaami kuba nvuga n'akamotoka nga zijukira ziriya zabadde zitambula jjo omwana ono mukama katonda balaba musajja kuseka bagenda gwa ddalu naye ng'ategeera okufa obufi kubanga yembeera bw'okikola ku lunch time n'otagenda waago nkuveeko twafunye ne ziposition kati ez'ettabu mbungaki nagamba kebayita lezimaani okategeera olaba nga bwe ntudde bwe nti neekomeddewo nkooye ne tayisi tegana kujjamu ku ntebe eno yennyini mirimu gitambulira ako kaleziman ko kabaka nga nakadda ne taizi kyandimu kati kali ka morning glory kenagamba oba ka spooning ako kekazza muntu amaanyi era ojogenderere ng'obadde omukulu okamumye kacyayo omuganyo katabula ngeza bugeza songa eri songa mu giraasi atambula emwaji muli mu nnyindo agende ewaabwe nga bagamba mulekerawo okukola time table musimanyi naliteeke awo tojja kutabula oli wa wiiki ejja ebyakujja ewammwe bimanye byebyo muwoze ennaku zino abaami bakopi bakodo naye byebyo simanyi bwona osumulula bitambaala byo
nze nensokola muzi z'ebitambaala nogaa nti nosigala kyekimwe waka essanyu liba ly'amaanyi Kevin nammwe oluusi muyitirira bakisussaamu tulabena bangi ababituukiriza mukazi wattu talina kyakukola okitegeere glaasi nebanga eva available all the time ate ng'eriko n'entuuyo nga bw'ogiraba bw'oti olowooza buli ateekawo wano egiraasi bw'ati ebirimu biba biwooma okufa ate ng'entuuyo kweziri muyitirira kyekyo kyotandika okozesa omuntu njagala muyige era kyemuba mulaba nze amazzi gammwe yakomeza mu katundu ekintu kino ekinyooga okufa obufi eky'amaanyi ku mwami kikambwe mwagala kunzitira amaka akali tuli ku mbeera ya nteekateeka gye tugambye tuteekese tubise tutya omuntu kasukaali kano mumbuzaabuza keeko twogere communication gyensookeddeko ensonga ey'okubiri kyekigambo obuyonjo teri muntu agenda kukwata kiggama kyo akikubbeko omimwa nga kyabongokabongoka teri muntu agenda kukwata kitampeko kyo ng'omwana akikoloboza dda ate tekiyita kiggama bwenjo kiyita gomayi be tunayita bbi akajiwa kano bwenkwata akajiwa kano nenkatabula bwe nti abamu balina n'okuwulira nga amannyo gabanyenyera kwakwa eyo inaga mwana wange otabulira no kijiiko ekyo mugamba dde manju nanyumizanga gwe kakati mu mbeera efaananako bweti nga sinaba kuyingira wali njagala kumanya bwe ngenda okuliira akataasa kaffe naye mwe temuli babutaasa obumwambulaba akabakuli kaffe kayonja okufa tulina olugali tulina ebbakuli tulina obutaasa byanjawulo n'olugali oluganda luwooma okufa ate lulina ebigambo nkumu akati mulinaamu olugali luno njanange si lugali akataasa eddibu njagala nzije akazigo tolaga nnyo nti wakuulamu ogunnyo njagala nsangewo otuzigo sukaali ako neeyagale naye olwokuba ne wakuula erinyo nawakasuwa kikabula kuyita mu ddiwo tweteeketeeke ng'omukyala atulaba eyo nawe misita ali awo ne madamu ng'oli mumusekerera tomugoba tomuddukako mubuulire bubuulizi omuntu amiima yanyuma okutambula naye omuntu azibikira ebyama oyo ati amiima omiima ebintu by'abandi bwemba nga nkirabye nti akajiiko kange ngenda okuteeka mu kikopo kyo kinene ebyama byange bengenda okugamba ogenda bizibira nyamba ng'obadde otegedde nti wagugama gwange tampeko mmeka tampeko nnya taata kasule atabuzaamu ka toothpick munyweze mu ngeriyo ebintu kati weebiri ate musuulira bintu mwe abasomye ennyo omanye akajjampuni oli munyankolegwe akanyanyambuzi nokamanya kalinga akanyeebwa temusuulirira buntu omwo ogenda kumanya muzze kusoma na kuyiga ndwawo okulabika olabika ebansonga kyogere mu lunyanda bakiyita batya kanyanyambuzi nze mwenkamanyi kanyweza gwali eyo atulaba ngaoli wa bbeeyi mwabali e bulaaya tubatumire nyatwe Boston bagamba ekutwala kasudada wegot someone ngagamba nti ayagala kubanga atwala kasukali naye ajayita tujja kujja kituufu so mwabali emusooka okukozesa kego balls muzimanyizibwa nga bupiira bweziti oziteekayo mu kamwa n'okola emirimu gyawe waka munnaye ogenda ovaayo ng'olinga mwana wa P4 owulidde naye abaami bageya nabo kati ennaku zino Diana nga nammwe muboogerako mbu alina guyindo gwa bwereere bageya ebituufu n'ebikyamu kati olaba ku nsonga gy'oyogeddeko ey'okugamba nti kugamba buyinza okusangibwa nga munene watifu nekya ya muntu is it possible okusangibwa ng'omuntu nekya y'ekikula kyekyo nga gama ye nnene naturally oba nga bwe bakutonda Kevin nti ennyindo yo nnene ng'ate eya Diana ntono sigyevuma ndi musajja wanvuma musajja wa Kabaka yeye yange naye kyeŋŋamba kino kyogambye nti kiva kuki omuntu okuba nti gama efaanana bwetyo tulinayo obutonde nga gwe bakuzaala bwe batyo naturally tolina kyoyinza kukola okujjako kukola kego exercises n'okunoonya obuntu buli nebayo omulala agamba omuntu ajja kitegeera omuntu aba kasukaali kyetutegeeza bw'otuula wansi ali eyatwa akasukaali tulina kyetuyita Dana kikulemeredde enkomewo osanga ozza munda kikulemeredde enkomewo nga bw'osika muscles gwali ku TV yo mu ntebe oba mwotudde njagala wenyweze nnyo bwoti amagulu go n'obutuuliro obusibe ojja wulira ng'eno wagguluwo wenywezezza bwoti tewali kisingaawo naye oba webase ku buliri bwo okugenda mu exercise kati
webaka otunule waggulu kyetuyita missionary buli omu kwe yayigira okugegenya ebuzannyo buno gwe maama nze taata wenyige bwoti ojja wulira ng'eno okwata omuntu akitegedde gamba amiina so mukama yeebazibwe ddala so ekintu ekyo badde kyakuddamu kiva ku ky'omuntu okufaanana bw'atyo waliwo omuntu obutonde newabaawo omulala nga bambi ye nga ye si ye yalina obuzibu naye ng'omuntu ono gwali naye alina kannaswi kannamagalo kano kati nga mu kugenda eri ye yeewuliranga munne eyayitawo naye nga gwe ate ogendeyo omulala you can fit ne tuba n'abalala nga tulina ebintu bye tweyigiriza ekyo nja kiyisaawo mu lunyanyimbe wakyo tuyita western jazz western jazz yeno bweti olabye bwe tukubye ekide eno tuli nakasero entuyingidde eri mu downtown kyagwerodi yenna so nga twandi betugamba north south netukuuma ekitiibwa ky'omuntu ono abalala oyinza okuba tukigezeeko ngera tuli bwe tutyo kubanga communication nawe bulawo mbina ebintu gwogenda osinga osafalinga ye mr ajja kulowooza tikyakola kyekituufu kati gwe oyinza okubaamu okutya noga omusajja namugamba ntya bw'anaagamba nti simanyi kyenkola tamanyi kyakola takyekakasa n'oguma mazima genyinisa okusimba wakati kizibuwalira nnyo abakyala oba abawala okugamba omuntu gwali naye nti kyokola nti munnange ontabula waba watuuzibwa kakeeka nga n'omuntu gw'olina mukwano gwo mucommunicatinga mutya nti abe tiwangi munnaye left right ono eno mumba baba munnuma tokireeta mu bubi naye munnange ate bw'oyambuka engulu naye olowooza bawulira kwako akaseera basobola okuwulira nanyini mufiira akwata bakola ki kati nyamba okole bwoti onyambango kenyini bami bw'oba otereeza mweniso bataata abali eyo balage kye balina okukola temunyiiga nakambuwala ekikata kya munno kino tetukiva bwe tuti twonoonye ŋambye kati gwe nanyini mufu weekwatira wawunya otya byekwatiremu engalo zeekwatire weetwale owange ŋambye kwetwala weetwale so ekyo kikulu nnyo naye omaa temulina communication nemba nga mwayingidde mu kikolwa ekyo mulina obusungu obw'ekika ekyawaggulu tewajja kubaawo kunyumya kati omuntu ono singa aba n'obutonde bwe butyo tugambe nti gweyogedde ku nasweno mbadde gamba obutonde munno yakulamu eno embeera eyakannamagalo kano nga mutonoko ng'ojjako kiri kyemu exercise gy'otuwadde what else omuntu ono kyeyandibadde akola okulaba nti tulina positions tulina okwewala okitegedde oyinza ku side ey'abaami yes naye nga tutambuza babiri kati gwe oyinza okugamba nti mukulu Seremba bw'ayita eno emmanga maguka eri emmanga nze simuwulira gy'aba agenze ate oyinza okugamba bambi ate olusabe ebisinga byemukwatiramu kwano kandi buleki so ezimu tuzeewale bw'oba wakulanga bano bakusaasira baffe nkusaasidde kubanga oba tojja kusobola ngeza bugeza oba olina okwetaasa ne weeyugulizaamuko omukulu n'atuuka mangu gy'alaga mama sukaali faya tutya kojja w'abaana waali waneeno ne tuba n'oyo asembayo y'ono nga wakulira mu bagundi bano abo mirembe n'emirembe amiina kati munnaye ogenda okujja okusetolinga ng'ate oli naagawono nga yalabalaba dda kati gwe sikumalamu maanyi bw'oba tozeemu kubaliga n'obeera noono omuntu owaka n'akantu kaffe n'omuwa obudde bwe ne mutwala emyezi gyammwe nga 6 mwana watte okomawo n'ojja ng'owumba ye nnyabo oba tozeemu kubaliga nga tozeemu kubaliga kunoonyanoonyako wabbali nosigala ogenda mu maaso ziri mu maaso binywa omwana nojja kyova olaba mumanyi okugamba nti tumanyife okugamba omukyala yaŋŋambibwa abaana 2 nagenza okutuuka oba nagenza okutuuka nga tazaalangako yeyo embeera oluusi ebeerawo yes so ebintu ebyo nsonga nkulu nnyo
naye Diana ebintu bya kojjola ero nga bikalubyemu nate munnange biyigiriza nsaba tukkirize wadde nga abantu abalaba ku Telefine International Television abasinga batugamba ntuyitika naye musaasire ebiba biyiseemu wabula ekisinga obukulu nti fena tuba tuyiga era tubifunamu at the end of the day atugezaako okusabika n'okuwumbawumba singa kiba kiyiseemu otusonyiwa busonyiire nga twengeddeyo mu maaso ku nsonga ejo badde oyogerako kojja nti engeri y'okutegekamu bannaffe engeri y'okubaza okweteekateeka fenna mu mbeera y'emu bw'oba oyogedde ku ekyo kyo nga naye gamba kinene gamba ogimanyi Diana gamba kyekiringa olugali fe olugali ewaffe kirala nnyo kirimu olusaniya si lusaniya baluwewerako omuwendo olusaniya olubobbo luno ekyekiro lwe tugambe wakiri oba akabego kama katona nkuveeko gwe abaana bazunze abaana babalabye era nga bwe nagenda nti nnaku zino n'abaami bamwe bageya ajja n'anyumya ti Kevin omuntu andiridde amagye agange okumala emyaka natuusa eri Mukama kulambula siridda tugamba okutegeka singa osangibwa nga omuntu munsonyi okusosola mu mawanga ani eraditize ku mukiga eraditize ku mukiga bali so open awo wennyini mu nfo nga mukiga mwami mukyala yenna ne kasenkwese mwami awo wennyini mu nfo ovaawo akikugambye ntiki ebyo ntiki ovaawo weetegedde bw'abanga mukyala naye akugambira ddala nti oyina toothpick ako ate bw'aba mwami bw'aba mwami n'agamba ti omukyala so mwaba bayina eyo ng'omuntu asobola okukubulira bw'oyimiridde bambi mwogere mumanyi nti abantu abamu bafuna bidongo forest bidongo n'okuza bidongo naye nga omusajja wo bambi oba omwami waakyo okukugambako nti mukulu ng'osakaatidde nga dreads zisusse okitegedde bambi n'atya bw'anaggambako ogenda kunyiga ojja kutondowala gende waabana abamalako singa oba oyagadde omuntu kale singa oba obadde n'omuntu nga si mukwano gwo byakusuubula si mukwano gwo naye oba si busuubuzi naye abantu bangi gye bali eyo nga gwali naye si mukwano gwo oba si kyekyo ng'amutyaseemu nga tebukyali ba friends nga bwe mwatandika omuntu ono ye okwetegeka obulungi ne munne okuwulira nti ddala waali mu kifo ekyo ddala awulira munne like biki ebyandimuyambye wali odetizeko omukyala ng'omutiisa amaaso ng'omulabye n'ennyama mmannyo naye nga tusamugana naye bannange oba walifunye katusipi oba otya abamu kina ne bannaffe nga wabanyumya oba naye sokola amannyo ayinza okuba nga atuliko omusaayi muno gye bali binyumya bituufu kyobola luli nasomesa ku dining manners naye nga muli mu bantu notandika embuzi y'abano nnungi tujja kudda ebyo eriyo abaami oba bakyala bamu abali pike naga onosiddamu kuzunga naye ne mu mikolo gye wabwe taddamu kuleeta ng'obadde weesokodde ebyo olumu aba akakanyuga mwaliridde wano ne mugenda mu pakingi akyakalina akatiike muge otutuuka ajja kudropya abamu bamayinda okukassa wano mu matu ddala naye mu Buganda wano fe abaffe bebe naye kwekebeza ddi ekakebeza naye bambi kiri kyobadde ogamba nti tukoze tutya ng'omukwano gubadde gulinga oguseebengeredde oba omukwano tegukyaliwo mukkirize mugaane nti abantu okuzannyazannyamu buno obuzannyo bw'abato hide and seek ewaka yadde muli ba myaka ameka si kikadde mubikozese si mukwano gwo URA muli bubi gwojja weezanyisa mu kaseera ka bino ebintu era bwakola busu stress tesaana kuyingira mu bintu bino gwe wennaatulaba ng'obadde ogenda kuyingira mu kisenge ne stress munno tomukwatira tomutaganjula kite kubanga ojja tutuusa lubimbi owulidde nammwe abalina stress ez'amaanyi nga musera zifunira ku masimu temugayingiza bisenge byamwe mugaleke mu ddiiro ebeera eri ogenda kuba nga obadde ogevano paka mitiyama wakatuuka bw'otyejjeza ringitoni yakubanje ng'etuuse ojja wulira nga mukulu Ssemakula bettiti ekigwo yekka ate madamu oyo muzibu nnyo nkuveeko eriyo omutindi aji ali enkapa oyo aba mukopi nnyo naawe owulidde so tutuyingira na busungu mu bino bintu buzza ebbali
kubanga tugenda kutuusa kyogenda kukola ate bw'oma olukumya mu kkubo omuntu agenda kulowooza olina gye walidde edda obatekyayina at least munno mubuulire kiri okuba mukwano gwo mutetenkanye amanye ekyokulala olwo ekibuuzo kye mwambuuzizza nti entabula y'akasukaali embi eyinza okuleetera omuntu okunoba tulina bwe twakingizaamu awo ti entabula ya sukaali embi eyinza oleetera amaka okwawukana kituufu sex is part of life sex is part of our marriage ng'oggyeko ekyo kugamba nti noonya ssente oba tulina okuba obugagga n'abaana okusoma ebyo byomu byakolerera naye olwo kitugatta oluvannyuma kyolaba kulera abantu abalina zi biliyoni abalina ebitiibwa abava mu famire ez'amaanyi abambala obulungi abalina zikkala entuufu n'ebiiso ng'ebyendaba wano n'agasambi gano agaakula obulungi nga te ku nkomerero ekintu kigaanye entabula y'akasukaali embi esobola tuleetera abantu okwawukanira ddala eriyo omukyala agamba nti nze sigumiikiriza muntu alina lusingosingo ayagala naye na lusingosingo kisinzira nkozesa ngambye eriyo si kibi era njala kumanya nkikubire si kibi naye ate omusekuzo okuba omunene si kwe kugonza ebinyeebwa kituufu onfuna bulungi singa embazi yewaata kuba bonna okukwata n'osekula mu kifo kimu to empulungusa saana zikuviira onosekule wakigenderera nti zimanyi okudda eno ebbalibbali kati n'okwata kano akanu n'okaweta oti temukampisaako akati nojja okwata akanu kano n'okawetamu bwoti n'okasindika empulungusa n'okonerera banneyo mwana gwe nanyumizanga gwe kitegeeza ki nti ne kano akanu akatu akasekuza akatini kasobola okutuusa ensonga kisinziirani asekudde era asekudde atya naye ate kyoyogeddeko kikulu nnyo omuntu okuba nga ye amanyi kyayagala bw'aba awulira nga tasobolewo waawo kubanga efe binaabagamba nti mwana wa taata omusajja alina ntumbwe abatuga abasudani nze mpise wano nange mbiwulira nange mbiwulira so eriyaga Kevin nze nadduse nebayo omulala agamba nti nze munnange nakula mmanyi mu weekend namba wakiri nfunayo emirundi emeka kino kiri both side story eri omwami agamba nze nakula mmanyi ekyo nti wakiri ena nebayo omukyala agamba nakula mmanyi egyo ena bw'atuuka ewo munne nga gw'oli awo wetengerere nagamba nze wano nkoze ki wanyuwa ate nebayo agamba nadduse kansabe nti abaami ebiseera ebisinga mugamba abakyala to be free nti bwe mutuuka mu nsonga eyo weete be free naye nze kyensaba ate kiri ku sayidi eyammwe abaami nga bwe musaba abakyala okubeera free tuli arrogant not even arrogance naye dino so gamba omuntu naye bannange kyokola nga tekinaga towuliriza yamanyi ye mwami nagirabye nga tabadde tagiraba kati akantu akakokuba nti gwomanyi kyokola okimanyi obutagambwako kibi nnyo n'ekyokuba nti naye oba Diana n'abaana ab'obuwala oba bakaabira batalina kaabira oluusi oba kisusaamu kimanyi nti nno omuntu bw'oba oseka osobola okukaaba nzaliddwe nkumanyi bw'oseka ennyo okaaba tears of joy kino ekiseka kikaaba tears of joy Diana guno muloma guli kuwuzi oba guli kukojja I'm giving an example naye naawe okaaba mu bufunze ogamba bwotyo naye gyakoma okunyumirwa ate amaziga ensonga eri ati sibaayo nongamba okunyumirwa ekyo kyonna ekyokunsuku ekintu ekimusanyusa ate akaaba amaziga kati nze nendowooza kyoyogeddeko kyogambye nti oluusi amaziga bagateera wegatalina kugenda kuba kutambuza mbeera bakirata kuyisaawo kiyitewo kigenda kiyisaawo so baana bamama mbadde mbagamba nti lwaki ka sex kayinza okutta omukwano bateeku maziga ago namwe mulina obuzibu kale kati tugambe singa kyenreceivinga sikuwa senga network eba puwa lwaki oyagala okunyumya emboozi gy'otawulira ogambye ku musanvu onoba tuse ku paalo naye ng'oli ayogerera gweyatusanyusa nti emboozi ogiwulira bukojja nawe okaaba nze nva ne mukaba nenkola n'okunyiiziira n'okola otya ne banga alinamu lusenyiga mbuki
ate omusajja bw'oyitawo naawe kuveeko mukyali baana bato nnyo mbazudde olwaleero kyekibaleese kimagala okumanya olwaleero koolifuna omuntu akukimako ku lugendo kyoliwakujjawo akawempe ku 5 nagamba nange wano wendi nsembedde mu kiswera kyensaba tosukka olugendo bwe luba lubadde bw'oba oli ku Mmengo ku ddwaliro twawule okukaaba twawule okutama emiranga okuba emiranga twawule okuzinyiziira n'okwoza ku mmunye birina enjawulo tubyawula tutya oyawula okufungula okuwenjula n'okubikkula yes obyawula so bw'oba obyawula tereera bw'oba obyawula wuliriza bino wammange amaaso gange omwami naye kyatteeka bambi mwana wa mama wulira kyova olaba bakola eŋŋoma zino bazaawula twandibaddenga kweno yokkayoka naye tulinawo gye bayita empuunyi ne tuba n'engalabi kati gwe omwami oyingirira wa nze nina kuba mpuunyi gw'oli ŋŋoma gwe gwenda mu bakisimbayo nze nina kuwuuna buwuunyi eyange ya mpuunyi owulire ettali lyetagiranga ngatta potopoto popompo nendisirisaamu gwe noseranga ogenda mu maaso n'eŋŋomayo amazina begatyo beganyuma singa osanga omwami nga yakuba engalabi yawuuna gwayina eŋŋoma empuunyi ng'omwami yekka yewa engalabi kagamba ye engalabi eyiyi ate yasukkawo ebintu bino buli muntu alina bwabitegeera buuza kutegeera kubanga nga we wagambye nti yatuze kutegeera kuba twagala tubitegeere waliwo abamu abasukaali and people complain waliwo tusaayo emiramwa gyaffe ku kasukaali abaana ne basaako comments zaabwe nagamba nekino mukyogereko ezimu kwezi ensonga zetwafuna bayeza zezo waliwo abasukka waliwo akwawu olina gonzijukiriza kangonyumizeeko ate sirina kunyuma kuba kirayansi oli yali ananaagira kati ku ssaawa ey'okugamba nti landiroodi awo yakuba olukitanda bwepwa kuno muno badde koyo olwaleero ng'ebigambo bijja bikuta omukazi yatya naga tuli kuki so kati badde ndi kukiri nti ate oyo akaba nayisaawo eriyo omuntu nga naye munnanga obuswandi bwe buba butuusaawo wata kyategerekeka kyova nammwe muva mu lungereza nolumwepankiramu oh my god jesus oh yeah what a shit what a fuck my god mugeza kati gwe nolaba nga ate okomyewo eno mu lwewammwe luhanga wanje kyekiba kikututte mu lulimi olwo anti abamu badda abamu tebadda ogenda owulira mbu omukamusumba tumuwa ekitiibwa ogenda owulira lushababalabakasababa eyo nga kiridde ekyo ekikuleetamu eyo embeera n'otuuka okubanga aliko emmandwa gwe bayita omukwano kyovula omuntu atuuka ku ntikko nakusaasira dda oyitanga ewajjajja muwoomya okuyitako okutuuka ku ewabakuli ku bitaala bwe tuwayite toba tugenda kasozi kawali namirembe ntikko so tulina okukola ki tutuuse bannaffe ate naye madamu ali eyo nga gw'omanyi engeri gy'otuukamu ku ntikko mukimanyi kasozi n'ogamba nti anze munnaye bwetuyita wano bw'osalira wano bw'oti n'otamalaayo nnyo ate nemmanga kukikkirira naye n'obanga ayita wano kutwekobe mwana wattu nja kuba nnengera masengere nja kuba nnengera masengere dhani okusirika omuntu bwogezako kukimugamba takiwulira ate bwe muba mumaliriza ensonga ezo nga mwagala mukyogereko afterwards ate aba aba afuluuta kati bwe buzibu obwo nti ye bwekwega ensonga ezebe ziba ziwedde alizirinda lwe zinaddamu oba zinaddamu mu ttuntu oba zinaddamu mu kyeggulo kwegamba wazirindira ate nga otawuliriza mitize ku bantu ab'enjawulo nga ddala bakyala nagamba there are some positions nga nze wemba nga nze mbadde nenkolera bwenti ne bwenti munnaye mwana wattu ntuuka ku lusozi mwenaye badde mbawa kirowoozo gwalina embeera bwetyo nti gwe sooka weefeeko kuba ebiseera ebisinga yo omwami ku bantu 197 kituuka ate ku bakyala bambi ndowooza nga 8 asooka kufa ku mwami exactly so badde nsaba oba position wo omanyi nti nze wansooka bwenti oba bwensooka bwenti olusozi ndutuukako sooka naye weefeeko kubanga ono ye mister naye oluvannyuma ajja kumala gye n'amaddu ge mister sewagaba yenalina ze n'obusungu bwonna weyagala atuuka kyayaga naye ajja kukifuna naye nga gwe naawe osose kwefaako ng'omukyala tonaba kufa ku zambaali gwe weefeeko omusajja wange omusi linnya
mukulu w'ensi mulesi kale sennabuli nakyo nze sina buzibu era tutwogera mannya ate bagume kuba babirina naye bambi tukwate empola abantu bano no bantu tubayise bulungi si kuva byeno nyogera bbere bya muno kuliruma olaba kyoyogeddeko ekyo Kevin nti nsaba obagambe era kino kiyitse kuba ffe tubagamba olusi tebawulira kayise obakuwulira nedda njala nkayise muggwe kabenga wakojja wafe atuliko ensonga eno ey'okutuuka ku bitaala by'ebbakuli n'oyitawo n'obbukira ku masengere nga olina okukoma era n'otuukawo n'otuusa ensonga gwe n'ovweri oli n'omuleka eri ku bitaala muno n'omuleka eri ku bitaala ebintu ebyo si birungi ayi nekira nti ye bwatula ku masengere yeebaka neerabira nti eriyo ne gwe nalese ku bitaala nandimutumiza nemuweereza akatakisi ka booda ne kamunona ekintu ekyo nekitujjako bweya nti n'embeera gye mukooyeramu emataringa amaanyi n'olyoka otunula ku muntu n'ogaba ne wejjusa fesi gy'otunulako bwoti ng'akoye kwegamba muyigo bakita kwewumbawumbako mundabika komyekomyewo mwezezzeeko mubalina omukyala bw'aba yakazuku kalwenda b'omukyala kati nsaba mu mbeera bwetyo kojja abaami bezzezze abatulaba mukerawo okwemanyiza obumere bw'abakyala nodda ku buchipusi nodda ku bukoloni wenna n'oggwamu mulye ku mmere ng'ensujju mulye ku bibala mulye ku balugu mukole emibiri si jimu yokka eyo ensonga esooka kuba ebyemmere ya butto yebebasa nsonga eyokubiri gwe ssebo ki ekikwesigisa ebizigo bya mukyala wo cream we ng'ogenda oyingira obuliri ogenda kutuyanira muli wenna wenna obenga ava mu kasawuna mu buliri bwa mukyala wo ensonga eyokusatu abakyala mbawe obudde bw'aba gambye nti lindako mukama wange okuggulawo kateni zange n'enzigi tozikuba ku mpaka oyinza fayini gwe okwesanyusa n'ogamba nkifunye naye n'ogenda muleka mulooko bw'oba onoosiika omuceere sooka osiike ebirungo bituuke waggulu ewemu n'amazzi ogatopinge eyomu guli omuceere mwana tugenda gwanguyira okunoga ebirungo n'okujja amangu kikyentegeeza ono omwana abanno gw'obuukira kitwale nti gwe muceere eno embooka era gy'otereddewo ey'amaanyi bye ebirungo by'oyiyemu omuceere nga tebinnaba kujja tumuwe obudde wakiri yakugambe tata sennoga tuli kuki tokikole bwoti ne bwoti ng'owulira yalakaasidde yabula n'okukwata omukono guno ogweteeka mu kamwa naye so si gwe kujja n'okozesa maanyi n'okwata ekikajjo n'okiteeka mu kamwa era nammwe banyinaza abaliyo kale gwe omwami ali yatulaba mukama katonda yali atonda omwana ono ow'obuwala yamuwa ensula ez'enjawulo ne taapu ez'enjawulo naye mu kyonna ky'obanga osinga okwetegereza nga nkozesa olulimi lwa kusabika wo kituyita mucus nga bw'onolaba senyiga kiwulikise nga olusenyiga tokkiriza ng'ogenda mu kasaawe ka munno nga tekanakufuna lusenyiga buno obuzizi bw'osanga ku bupasikala mu bubanga otusulo tw'okumakyoto tewali makulu awo olina kusobola kubanga omunno amaze okukulaga engeri y'akanaanuuko naawe n'ogamba awe nyini kojja abalayi abalungi abala programu Kasukaali tugenda kubanga tunywa ku lwendo lw'amazzi kojja lwava okunywa tukomewo temuvaawo programu Kasukaali ekyagenda maaso omuzadde ali eyo ng'okyalina omwana ku TV eno show eri PG related nsaba omwana agende yeebake kubanga sheno temukwatako n'abakulu mutusonyiwe oba nga waliwo akayiseewo newankubadde tusaba mutusonyiwe netuyiga sometimes ebigambo bizibuwalamuko obisabika netusaba tusonyiwe kubanga eno program ogyetaaga byenjogerako namwe mubimanyi naffe byetwogerako mubimanyi so nsaba mutusonyiwe wabanga waliwo ekiyiseewo nsaba tuteekewo that disclaimer muleme okubanga ate mutusalire omusango tugenda kubanga ate tunywa ku lwendo lw'amazzi tukole ne ku ssente zaffe temuvaawo tukuma programu Kasukaali ekyagenda maaso. Hotel or you know mukolo ina or any kind of a function or in a birthday or in a wedding launch or in or yagana da wedding nyini oyaga kujjako out mu bife bitali mu yolero bakulekana kw'amaanyi ojja kubanga ojja ku Pearl of Africa okuva ku Monday mpaka Monday babeerawo n'ekikiri n'ekiba mu kifo ekisiriikirivu so tojja kubeera ng'ate oyina amaloboozi g'olya g'otalina kuwulira ekifo kisenneekerevu ka music kekoyina okulira ku Monday aka Tuesday aka Wednesday so buli lunaku byako ne music
n'akakasukaali kakasuka era bw'otuuka mu room music oba kubye mu club togenda muwulira waggulu ate era ekyokubiri oba ogamba nti nze ali mu room ye ya Manchester njagala kano kebakuteeramu ali eri agakulira ekitaguro era kibajja okuteeramu so okay ayagala nankasa ojja kulira nankasa kyentegeeza nti oba olina akamusic oyagala okuwulira basobola okubanga bakakusettingira. Pearl of Africa is the place to be. Olina tondaba kulambula nsi yonna jangu olambula ensi yo lambula Pearl of Africa Hotel kyekifo omuntu yenna ali mu Uganda at least kyeyalizeemu n'olyamu ekyemisana ekyenkya oba ekyobuliri Diana ayagala nnyo obuliri era kankiisewo ekya Diana ayagala nnyo obuliri bwa Pearl of Africa era yantwalayo nembulaba nemmanya enjala gye babwalamu. Diana obuliri wange ababwa obuliri bulungi ate balina gino emifaliso egya sepulingi kati mmwe abeetaaga obuyambi ku mifaliso okubuukabuuka birungi okugamba ogulawo amadinisa balinako ne balcon ti osobola ate neiba takuwulira eno kasukaali eribire kale kwegamba ebimu obyerabira ebyoku nsi nga ne ka music eri kakola katya nako nga kalungi naddala nga ogwoboze naye amanye entambuza ya music oba ku kituufu. So abalina birthday parties oba olina mwaga kukola bridal shower mulina kye mwaga kukola bwona obagamba nti wakitegedde ku program kasukaali weewaawo nkusuubiza emiwendo gijja kuba nga ate misaamusaamu gijja kuva mu lulimi eri olwaffe tumanyi giddemu n'olulimi lwetwogereramu bajja kuba nga ate bakukenderezaako abali ku Facebook tweyanziza nnyo tweyanzega abali ewaka abefirizo tulo mwebale nnyo mwebale sijja kuba nga ate mbamenya amanya naye mwebale nnyo okuba nga ate mulindira program kasukaali tulina Kojja Kevin Gitamuwomya ayogera ku nsonga y'ekisenge n'entabula ya kasukaali wali etegese otya biki bye wali etegeseemu oba wali badde okikola otya omwagala bw'omutegeera olina kukola ki mutusonyiwe olimi bwe lukyamamu oba bwe lugejjamu naye kyemmanyi abaana essaawa zino beebase so abazadde bakulu bannaffe kyemmanyi bwe bali ku terefayina be batwale nga tujja gezaako era okuluwumbawumba Kojja kkiriza Kojja mubuuzeeyo ekibuuzo kino nti omuntu yenna nga olina ekisenge kyo nze kitundu ekyasinza okunyumira mu nyumba of course bathroom n'ekisenge naye singa oba olina ekisenge kyo mu mbeera ey'akasukaali bw'aba musajja oba mukyala biki bye wandyekuumisizza bye wandibadde nabyo mu kisenge kyo nga gw'omanyi nti bino byo kaffe kye bino byo mu mbeera ey'akasukaali oba ndi musajja oba ndi mukazi nalibadde nabyo wandibadde nabyo the weapons all right kuffe abaami ekisookera ddala mbere n'obutambaala oba ka festival naffe buvunaanyizibwa bwaffe okuyamba ku bannyinaffe oba ku bakyala baffe nga bali mu kikolwa ekisenge bwe kiba kiki oba ogamba nga akyaddeyo nti alina akatambaala mu nsawo ye bw'aba akyaddewo nga gye n'akatambaala ogenze mbadde nti tuli mu mbeera y'abafumbo kale okusooka n'abagezaako kugendayo kansuke nkitambulizaawo nti akatambaala kano abantu bakikwata bubi nti omwami kyala yalina okulongoosa omwami after the meal naye nga kyandibadde nti sayidi zonna tulina kuyambagana obuzibu tulina nti kati abavubuka b'ennaku zino bensanyi zino olwofuna ssente ye kuwasa tomunyumiza biddako naye nga nabo bandisaanye okutuuzibwako awo ne bajjajjaabwe abaami babakojja baabwe ne babuulira ekituufu keeza obadde yana nga naawe obadde ovuddeyo mu kisaawe naawe oli muntu weetisse enku ozikubyewo n'okukunkumulako obuwuka buno n'okutikkula enkata so naffe tulina okulongoosa mmwe akatuuyo kano wenna ekiviiri kyaffe nenkitereeza kuyambagana there are some even ladies nga yali so sensitive nga wekyobadde olaba nga amuyamba omukwatako asobola okuddamu jjiya neewanga buto so akatambala kasiimuzibwa kakulu nnyo ensonga ey'okubiri ge mazzi ag'okunywa totya kusunga mbu mukyala ajja kugamba munywesezza amazzi eba gatonda kukolaki kuganywa mu kaseera ki lwaki kipolitiki bwamala okudduka amala naafuna amazzi okitegete fena betugamba nti oyo kabaka iwe emisinde ye atajja kunywa oba n'emmotoka enywa amafuta nga lulimi ngegitambuza egendamu amazzi so amazzi kintu kikulu nnyo mu bulamu bwaffe tulina abaami abamu nga balina pressure abalala balina diabetes abalala embiri gyabwe minafu bunafu
nga wamala okuva awantu awo oyinza okugamba agenda kubaluka yeye omutima n'ogaana abadde akutumye bakole ebibasaana so otuzzi kintu kikulu nnyo ku sayidi zonna ensonga eyokusatu ogenza n'ogamba nti biki twende bitwewala babe tulina okukola mu kisenge tulekerawo okumansamansa engoye zitumaze okwambala n'ojjamu n'okasuuka mu kisenge kyoti exactly si birungi munnaye naffe abaami yadde twenyala naye eriyo n'abakyala ab'enyinyala yalese ekisenge kyakitereezezza gwe n'ojjayo n'osuulako n'empala emu wano omusipi n'ogusuula wali eri kavesiti wali bakiyita batya mu lulimi olw'obusawo kubanga kimansulo kimansulo ku mubiri kimansulo mu nnyumba bannange muyina ekizibu ekyabasajja wajja ekintu si wakizza ne bwamanya nti glaasi eno tagikozeseza agijja bungi wati yagiteeka mu sinki we basenyeza bano bannaffe si ndogoyi kyova oli omuntu agamba nti omukwano gw'ekizungu agwagala kubanga gubamu okuyambagana ozuuka oli amaze dde okuteekerateekera akatonda ogolokokanga mwakoye babiri nosanga ekyenje yadde mwami we kisonga buli kintu akikoze naffe twebeeremu tuyige tukope ebintu bino koza abawala b'ennaku zino ba .com twemukati babikola obuliri bwobulinamu babwazenga oba okupaalu nga bwogambye ka music system kali sayidi eri ku music omusengekerevu obutala bwe mukazi wattu makerere ebyo byebagambye gy'ovudde kubanga wajjidde wano ng'ovudde mu kibadde kikambwe nnyo bisaawo ku Eastern Gate nga ku May Center nkulabidde omuliro so ebitanda ennaku zino keeza abaami omwemwe muba mubategeerera mugambe baby boy ena furniture gwenjagala gwe nalabye tukendeeza n'okujjuza agantu agangi mu kisenge osookukwata ekitanda kyo omubazi n'akikuteeramu ka music akatini ng'obuzindalo buyitamu buyisi bwe buti nga bugenda kutambula n'emmese so si porokoto popo oba olidde emmese y'emisana muli eno kasukaali kamwe mukatabudde emisana kano ka music akatini akava mu kitanda tekasobola baloopa nakumugenyaze mu ddiro nti eriyo abantu kasita maidi agamba tebaliiwo full stop naye omuntu okuva wayigiridde ennyumba yammwe awulira eddirisa ly'omu kisenge kyammwe kikasuka saawundi ekiraga nti wandibaawo ekigenda mu maaso ennyumba eyinza n'okukwata omuliro bakuleka bakukoonera ku geeti muguleewo mmwe mwe temumanyi ne mufiira omwo ekiziiro nesade ka music akasenneekerevu muba muwulira embeera yonna ebeefa wabweru si ekyo so tuleme olusi kupakira na bisenge byaffe ekisenge kyakibadde kyetadde paasa enkadde zonna zewawa abaana zonna kisaana ekisenge ne kyeta yempewo ennungi kijja kuwaliriza naawe omusita omukyala gwozaddemu abaana obutakweka eno bipampa by'abaana kubanga ekisenge kyammwe temwakimanyiza kisaamu biziinaziina omanye ekiku tekiriko nnyumba gyekitayingira naye ate osobola okukigobawo senga ennyumba yebadde organized kuba omugenyi ajja kujja nakyo ojja kijja mu uba ojja kijja mu motoka yonna ba special baki naye wonna wookijje naye ekinaakuyamba obijja mu nju yo kubeera organized bwe kinaasanga olukafankunaali tebigenda kudduka ate kya n'abakyala oba n'abaami ate nabo kubanga basetolinga n'abakyala bayiga okyusa ku curtains z'omu kisenge osanga omuntu nti wakyalira sennabuli omwaka oguwedde curtains ezimu keekatuli keekamu mirembe na mirembe amiina tebazooza yaga ate zaakola ki n'obuliri bwennyini busaana kukyusa n'omufaliso munaasa ku mufaliso gwe gumu January December 2017 wakiri emyaka kojja n'omwana we yagambye bino ebibuukabuuka naye pozisyon nandigambye ku ekyo muyiga olumu guteekako wansi omufaliso ngujja ku kitanda gye namanyira yennyabo mwana wattu olimbuulira oba bateeke omuteeka wansi ebintu biri bisatu omufaliso gwa wansi guwonya ku mugongo oguluma enfaso gino egiri piled nosanga omuntu nga yagisibako eno bagaba maalo baba babugagga ena ku kitanda kitya be basinga oluma omugongo naye nze lumu ojja okukwatako obukwasa ogusse wansi oba ojja ofunayo akafaliso k'amasaagi buno obutono buyinkyemu okemanyiize nga mu bedroom yo kabeerayo olwomu kasukalo katabulireko awo mwana wattu oli ŋŋamba anyumiza gwako olabika obadde ng'ondi nti nga bakalina okuva obuto naye kyeŋŋamba ndi muto kibiiso naye kyeŋŋamba kibiiso nirindako kojja nindako genda mpola oŋŋamba nti oluusi akasukali akatabulire wansi ekitanda nga kibadde ki katiddaaya nga bw'ali muto kamugambe nange ndi muto ama nawe kyunkiwuliriza bw'olinga ŋŋamba nti kasukaali kasaana ttabulirwa mu kisenge mukka
ke bali kuteekako ku dining wano oli ŋŋamba oba mu garage nnyonyumizanga ggwe n'obanga makanika boodi n'ogikwata oti ey'emmotoka lwaki nkireese tuleme kwemanyiiza nti kirina kubeera bwe kityo bwebanga siyo bw'atulaba ng'osoogogolinga teekamu sex positions ku google oziraba omuwendo tusussa ne mu 15 naye bwe zinaaba 15 ezo zonna zinagwera ku buliri bwe tunaaba n'abaana kojja tunaba n'abaana kisenga buliriza nti tulina abaana senga tulina kalanki awa bali ku ssomero tusobola okweyambisa obudde tulina abataba omwaka ogumu tunaaba nabo oyinza n'omuga avayo n'omufumbiro gasa ajja kwokya ne mugenda mu ka chicken master you understand ono ayoza bintu asunulula taapu eno n'olubozi nno emulunyumya mugasumululanga muti ne mukuba mu sinki bannange sabbuuni mamutaddeko wa naye ngeno kasukali mutabula nkuveeko ggwe abantu bedda banyumirwanga nnyo omwana wa maama ebiyigo byabanga mu mayiro ate nga byasanja bwowulira muntu kukwata mu kisaniya ky'amazzi mumusiguza ayimmanju mu kisansa atabulana ku feesi eno musubi yensonga lwaki bafumbanga amazzi ekiro ago eno musaaniiko eno byabanga mukibanyi ono musiguza alenjera buwenjuza ne bewerekerangako okunaaboloza oba mukuutako mu mugongo taata ne maama naye kati tebikyaliwo omuntu alowooza alina kunaaba yekka gwe nyabogwe wulira balabadda essaawa eyo ng'etuuse pozza amawulire gaffe agesigika gawedde jangu tulindirira kasukaali genda munabe babiri ne bana tubajja kulowooza bano abato betulira nabo nti baba muzeeyo akasukaali baakavaako naye ng'erimu gye tunaabidde twafunye muddaka musannyumba zedda zaalinga za mmuli nga tezaatuuka lwaki temwayonoonekanga nnyo mu ebyo biseera tekimwonoonese ffe tetwayonooneka ffe tetwayonooneka obumwanyi n'ebitooke nga byalaba muli baakajanja omulembe guno ne munyimbe muyimba essanga kojja wagendako mu nyimbe ate saa kunyumiza kasipooningi sirikako ensiisira kojja twakitegeera bantu 8 bonna bazze beesi bako kojja twakitegeera tugende ku kyetubali tugendeeko ddano n'obikomyawo wama mu mbeera efaananako bwetyo olumbe lwanyumanga nnyo era ab'ennaku zino babbuba oba bukowe mujje oba bya kalica gye musudde mukazi wo n'agenda okwabya olumbe naawe nogera n'olusulamu omuko okuva ku lwokuna obula kwasanku tomuganya kukola mirimu n'omuyitayo ne mudda mu motoka ne mutuula omwo bassaako omusika temulabye nammulaba bamuzeeyi baffe abantu babawanga space by the way kino kirowoozo erimu abatulaba mukyalawo ng'azadde mukkirize atambule agende emitiyana bamunyigire eyo ofunemu emirembe n'akatayawuluza n'oli agende bamukyokulowooza nti gyagenze agenzera aba bamusookerako baba bamusookerako lwaki ggwe wamuwasa tulina abaami abamu ab'enyinyala mwana wa maama nga newoba ogira bugize oti mata oba ng'oyonsa agamba owunya olwannakawere jangu ng'otandise okukalakalamu ku mabeereotandise okwambala buno obugoye obuliko exactly omuntu omwemu kamukyere nga mupya naye n'omwetungako sijja kgenda tatadde eriki agenda kwenda sijja kuvaawo omuntu ayenda lwakuba ekyo obudde bwonna akola ki naye era mwattu olaba ne bw'obeerawo ajja kwenda so kojja nkwekuumira nsobola kojja bwe mba nzadde nina omwana tujja nnyo abakyala ku mwana asooka nzadde omwana ate njagana eddadi abeerewo bwe naaba nekyusiza ddadi aleete ennywanti oba gye anteekeko amazzi agaliwo mu ku bbeere nesennabulya naye wuliriza ensonga eyo bawulire ensonga eyo ne DJX tabiraba ali Kampala Masaka abantu bedda batata baffe basinganga nnyo abamama baffe range y'emyaka nga nnene tukiriziganya nti yamalanga kweteekateeka yenna ng'ate n'abaana batya okwefumbiza ebiseera ebyo so ng'omuntu agenda mu bufumbo ekitone nnyo ali mu myaka nga 21 tubazuolwa amaze campus naye nga Mr. gy'agenda abula muzaala ku age difference okitegedde kyabangawo ng'asobola okubeerawo nalabirira n'omuntu ono ne ba boyfriends bamwe baswaga tasobola na kwambaza mwana we pampa
abigugulinga gambye ofuna lubuto nagamba yiteri nange mpite nedda sometimes bagamba mpozi Mr. Guga agamba ati awo teweesibaawo kwoyo omuntu mbu nazadde kansigalaawo mpozi onoonya akaanako bakakyusa omugulu fiyo nakwata akaanako kakuweereza kanyononedde akagulu kakuweereza bw'ati omutwe gulengejja talina budde kuva muwazala omwana oyo bumubuusabuusaamu kyatuyambanko omwana oyo obutakubwa nnyo yaabwe nti abavaamu ensisi you get abavaamu ensisi n'okumanyira mu bbanga tinowaba alina kizibu kimutuuseko abakutu babikolanga abali ku Facebook batugamba Kimbalava Lydia Shamsa webale nnyo badda bya nyimba agambye Keza are you married I'm just asking for a friend tetwogera bulamu bwaffe ku TV eyo ye answer jakuwadde era nsubira kuzeemu bulungi nnyo nengenda kukasumba Abdu ye nagamba bannange okay atweyanze dya tweyanzege Bobby Francis Caroline ye nagamba bannange bannange tweyanzege Lydia Shamsa we bali nnyo okubeerako all the time tukwebaza mukwano mu ngeri y'enjawulo Bobby Francis obaka bwotono obudamu Evelyn Babires nagamba bannange Dero okay neyebaza kojja webalo okujja nti webale nyo webayitala Koisa Kandi Julian nagamba nti bannange obwenziza choice era omukyala bw'oba osigadde watosigadde ajja sigala ng'akikola Kandi thank you so much mukwano Minaj Ajirayi nagamba bannange fumite emboozi tugende kojja nze nsimye nnyo byogedde olwaleero Fire Ruse ye nagamba bannange kwendi nnyo true okay thank you so much nti olwaleero tuyize nnyo era bali hambo bo bawuliriza kyekigambo kyakoseza namuli gye nagamba bannange thanks Koja nakawangaliza ddala bwatyo nti ensonga z'oyogerako ze twetaaga okuwulira wadde nga abamu beefuula nti tebazeetaaga ye ensonga egyagambye buli omu ali entitled to his or her opinion Lydia Shamsa obaka bwotyo obuzeemu ne tweyanza nnyo darling tweyanzega okubeerako all the time takanyeebwa Job ye nagamba bannange okay thank you so much for watching Remy Shami nagamba kojja ontuuse Nansumba Maria nagamba nti Koja genda maaso Lukwago Jose wina na nagamba bannange kwendi nnyo nti leero Diana adde mu kuyiga ne Keza wabasomesa ab'emakera abaesawe how about us ffenna tuyigire wamu munayina wala baterefayina esaawa eno ne bamuta Diana Dina nagamba okay thank you so much diyawe bale nnyo yebaza kojja okujja Joseph Felix ye nagamba nti ye muwawu omunyumya nagamba fumite emboozi tugende lwaki mustopinze kojja genda maaso olwo nagamba nti nakasagga Justin ye yebaza bwebaza nti bannange mwebale nnyo mwebayire ddala ensonga z'omwogera kutuzaagalira ddala nakazi Gracious nagamba wano sivaawo ne bwoba okuloota Ramadhan ye nagamba bannange kwendi nnyo Katende Shalom nagamba nti bannange tusiima nnyo empeereza yammwe kojja olunaku lwaleero ffenna tuyize Kayemba Jennifer nagamba thanks kojja muto oba nkusanga wa anaba abahulira Promise Bobby Wine Die Hard nagamba thanks for the show guys kojja webale okusomesa can't control my feelings kubange sawe no mpira nga mwa Bata Murizi nagamba jana kwendi nnyo live from Toronto beautiful ladies and thanks for the show kojja webale nnyo kujja be Toronto batulabye je tubagala nnyo Lydia Shamsa webale nnyo kubaka bobunji ne thank you so much Isaac muyobwe ensonyiwe linye singamba ndisomye bubi agambye bannange mwebala okuweereza nze sisigadde nga bwembadde mwe musinga big up kyokka agambye Sheila Nanyonga nagamba thanks Koja for the show Barbara Rita nagamba bannange okay Cabex Man nagamba bannange kali okay kamyuka sikayogedde okay tweyanzege Cabex Man thank you so much for watching Nyabuzale Rami yenagamba kyokka Koja Diana I love you Keza mwe nasho mwebalo okujiweereza okay thank you to my dear Nambale Brit Shadik nagamba Koja yasinga banaye mutubulire we tumusanga asega wanagamba nti wamma ensonga zoyogeddeko okay kisufu nnyo yakonye ku nsonga enesembye ey'abafumbu abazaala takanyeebo bakaboto n'obuddamu kwano Angel Glory yagambe thanks for the show Tony Blair nagamba we continue bambi obulango bungi ne mutusaasire kubanga tuba tukola sente support nze mwebale nnyo mwebale Kayemba Jennifer nagamba bannange tuyize nnyo Koja Kevin nako nakateekako kano
Kasumba Abdu oba katubulabye she's lecturing Asfa bamutegeke bufumbo. Justin Nabkera nagamba mwebale nnyo bakanga bungi. SB Hassan, thank you so much for watching. Faruz nabuma webale nnyo ebayida Nanono Hotel Pista abasigadde ndoza mukirize bakoneko. Alozis Matovu Junior is watching live. Thank you so much my dear. Prince Charles agambye live from South Africa webale nnyo. Joe Kasiri nagamba tino thanks for the show. Koja more light on kasenyiga sigala nyanyanyawo naye jatu yagambye nyumirwa Koja musufu nnyo. Robin ayesiga mukama yagambye kituufu nnyo. Isaac, thank you so much. Prosy Williams, Nakazi Gracious, Waswa Mutebi, Hassan Ibun, Nathan Byanyimba, Kugonza Morris, Stella Bata, Kabiri Nage Hot, Rita Katogo, Kayemba Jennifer, Banango Bakabunzi nnyo. We appreciate the love. Namwena abaliko betwatandise nabo all through paka kati. Sisobodde kubasoma mwenna kuba malayo, but just know that we appreciate. Era bwe ntonenga tako ne birthday girl Sarah kola ne DJ Alberto abeerako every time. Era simi nnyo tukujja webale nnyo webalire ddala. Ne mwana mulezi Alex Makumbi zine ensonga zikwatako zirabe nnyo agambye kwali yani Alex Makumbi Alex Makumbi tukubuuzizaako lwaki amusekere nese nabulya yeeyitaki sinabulya simanyi lwaki asekera nnyo banne. Ivan Blue Sky Manager naye bwenna abali ku Facebook tweyanziza nnyo tweyanzege mwebali ku kati close dota mwebale nnyo mwebali ddala mwebali omukwano mwebali kubanga mwerekereza akaseera ak'okwebaka ne mugaa afe tuli ba die hard bakasukaali jo Kasirye webale nnyo webalire ddala Fred wetegedwa tavern kick agambye mbu okufungula okuwenjula n'okubikula enjawulo tagitegedde naye ajja gitegeera. Oyagala gimugamba aligimanya ng'atuseeyo aligitegeera ng'akutuukiridde. Webaza abali ku Facebook gye abakulu mwenna ababaddeko Kisakatwaha Lydia Shamsa bana wali omwana wa mama oyo naye mungambire nti aterajje ayongere ku kiku earring so ngankulu nyeyo kagamba yarinzo bana empanvu ennenye Lydia Shamsa okawuli babagala nnyo balina bateekayo wadda next TV eno kusawa ya Kasukali abantu bomunabukalwawo Nakamiro Mugowa Tebuyoleka ne Mukalazi babeera balaba owulidde bagala balabako lumu live nammwe face to face balaba kwa mchala kabiswa bwe tujja kujja musawo ya campaign tujja kujja okushimanya tujja kujja nenga kojja wayegedde kubya bufunze nga tugezako kuumbaumba wayegedde kubya ku baana ab'obulenzi bye balina okuba nabo bye balina okubeera nabyo nga bali mu kisenge then abaana ab'obuwala balina beera na biki mu kisenge ekisookera ddala naye omwana w'obuwala enkumbi nsonga nkulu nnyo era olina gikunnyonnyola nnyo nembabulya n'ebika bifaanana bitya kala zirina kuba zitya n'emigaso nagyogera kale erina kuba ya white erina kuba ya white obanga tusobodde nvaako nze ate black ndeka ate pink ngiraako ddala ate yellow ate yellow eyo sigirabayo ate red munveeko nekyengezaako yero kala nabagamba nulungi nnyo abakatuliki nekyengezaako babuulira kambwe lwaki tugamba ebyeru bino tusobola okulaba obukyafu bwaffe ekigudde wano kiba kirabika kiba kirabika kyawukana ekigudde wano zino essuuka zino zemujjeyo zibanga ez'abanankani ez'abasudani ebimuli birimu nga 15 omuntu agenda kumanya omuntu wange ono oluzzi ensulo ze zisumuludde kyenkanaki naye wano ku pure white tuba tulaba ye maama amazzi gana gakuvuddemu tegali mubikitengejja temulimu bikondwekondwe ati nkubuulira amazima mwana wa maama nkubuulira ekigambo UTI mukimanyi buli bamusomo emanyi n'okuvaawo negaga nefuuka nambye kugaga UTI okugaga esobola nofuuka plus otubadde netugenda mu tuyugati netudda mu bbongo netukwata ekivuguto ekituufu nnyo mwana wa nnyabo lwaki ogenda mu mbeera bwetyo ng'omanye ekizibu kyo era wetuukira okugaga kyoyogeddeko era nga gwe teweetegeera nti bwano tewandigenze wanongezako babulira migaso ogwo omugaso mukulu nnyo nnyo enkumbi erina okubaawo akatiiki temukayisaamu maaso
abantu mbatuuse oluddako kojja sokolireko n'okulabika nekojja omanyi naye omanyi nti Diana n'ogenda ewantu n'ogira omwami n'alaba n'obutyaga ne bane abantu balogo. Make these boys your friends. You get first communicate nti nina obutiiti asi nina obutiiti ebintu mbitenga wala sweetheart obuntu mulino ku Google omuntu era abwina omugaso obwagala obudde ebimuvaamu excuse me byabakadde propaganda byabenzi byabamalaya dogo omaze okutegeera omuntu omanyi abatugamba ku earring nti nozadda anti munnange wuliriza nnyabo wannayo topiki zino ziba mpanvu nebajja basa ku pressure mujja kunziza olulala wuliriza booti ddala earring zino omuntu yenna azeevoma yoyo ali insecure akusanze eddaaya tewawumula matuugo earring tewazikola ki tewaziteekamu oyiso olina bupini buno oba tezireebeeta katajja kukaka atya izo gabayinza okukutwala akulabula oyinza okuzuukusa era bwakulaba ng'otandise obikola ng'atandika nnyabo kuva ddi obwamalaaya wafunye gurupu mama tende ekwonoonye bla nebifaananako ng'ebyo byonna sukaali balana bakwonoonye bakevini bagamba owummula amatu kubanga atidde yakusanga tobirina kati otegedde omugaso kubajjukira buli wolisiba akaviiri bwe kati obakana olina okuba ng'olina ensonga lwaki kewasibye akati noono omuntu ajja kubuuza emigaso gya George Mani ti of course ani yajja kubuulidde nti kasukaali kati ayinza okufunamu obujja abalala omubuuza baby do you want these things nakuddamu n'obusungu for what byadda nkuveeko gwe addamu li n'atonyezaamu oyira matugaba nti tegafuna ebimmonde naye nga mumala bakwatana bimesegi ng'ali kukeezaamu ga bebi wange omulaalo bannanga ebintu ebyo ate bassebo mwekerawo nyumya ku bakyala bammwe bw'oba omwami omukyala we wakaawo teyatyabanku kyama kyamwe bameka naye n'obuuliro lyakusigudde nti nze oyo wange mu misinga ate balekera okugamba ti bane egundi enkuba tetonye wagundi neereka bwetyo aseereza bitya kwegamba wadde omukyala ono enkizo egenda okuvuma omukyala oli omupya ono omukadde kyova labbawo yakulekawo nnyo yatugamba tewakola nabwo oti ebyo byammwe tebiina kugenda so akatiti kalina omugaso bwe kasanga omuntu akamanyi ndibabuulire topiki namba wabula kayise mu baami bw'osanga omwana abandi ng'anyenya bunyenya nga tiribisa mukulu kajumba ssebo meeya aw'eddembe Sserunjogi akatiti kalina omugaso ssebo musumba si bya bulogo this is culture wabula kiyinza okubeera obuzibu ekino ekintu nti gwe senga otambula nabo mu bantu eyo nsobi era these days fe tuba tubukola tubutayako stopper genda mu tawuni genda ogule buntu bwo no problem naye ngezako kugamba bwoti tolina tambula nako mu lujjudde piki zammwe zino zemutwako nembirira nange ng'enswe ekoze etya oyitawo omusajja alaba bulayini tuganda kisirusiru kino muva mu takisi nejja ekwata nogamba nikudde kita ne prakikyo bumanyi nobba kutukako n'oyiwa omuceere mu kkuba akatiti kafaako kalina komeeri kala kyeza ndibadde ennungi kawaiti kabulangamu kawaiti kajja kulaga nti bugubye busaana okwozaamu waiti ejja okulaga bwolezebwa bwe buti ng'amayinja n'omanya tebulamu white ka gold oba ka silver si kabi obuntu obwo wabula bulina kuba butya ze muyita odd even 1357 tebulina kuba 246 ogala kumbuuza lwaki munkwate bulungi baana ba maama nze ndi muzzukulu wa Antonio Gita balinoonya owulidde so obuntu obwo bulina omugaso omwana omuwala alina okuba nabwo otuzzi otw'emirundi ebiri otunywebwako netubasanga emugga bakitegedde yes otunywebwako ne tuli kubanga tusuubira omuntu alina shawa mu nnyumba tajja kuba n'amazzi ge nagafuuwa obufuuyi beera n'amazzi ge eri gabeereyo gatereke tawel erina okuba mu kisenge kyo entuufu obulungi eya red mwemanyize bukando obwo newoba yes candles kando muzifune newa mukopi otya noba walayisa otya zino ez'ebiri zireke kuba kajja baka kusimba ateka kukagwe oluusi omukulu atutte embi kali neno ku dressing mirror mutwala embi ne kagwa
kagenda kuboosya sonda obusente bwogenda ofuna enyemalawo omwaka ebanga ekigiraasi kino buli lukya gwokolezaako ti kimwakire ono atebenkere si mulungi nnyo mu kaseera ka twakyogerako nga tulina eddaana tugamba amataala si malungi twagala bu dim lights akabira kali dimu nawe omuntu nze mwatu ettala njagala ng'eyakanga bw'olabe wangi giteekeko nze wamaze kogeza ettaala sizaaga okwebuzaabuza bino enkovu eno n'ogikweka n'okweka ebituli nze wamma kojja nze zettaala sizaagala taala ng'emulisa eti weesiimye abaali bakuba empiso muneegwe bakuba bulungi bannaffe balina ebinnya oba biina muno mugambe nti ku saidi eno nawe mutuukira okugamba nti tuzadde n'abaana basatu mba temukyalimu eyo mbeera yakweka binnya bya mpiso abaana esi musango tokweka binnya bya mpiso naye kyebalengezawo okugamba kadimlight kano kaba kalungi katuddeyo ku kiri ensonga y'omuntu nga teyatya abantu mwekyo ekitalo ekinene nga tewatya abantu mwana wa maama buli muntu n'alengera ne balengera Kampala mukadde omuntu atatya abantu aba takirinamu buzibu but it's wrong ekyo gwakimanyi abamu bakirinamu obuzibu abamu tebakirinamu buzibu nti yakikola kyova olaba at the age of 35 ajja n'agamba musawo Kevin n'amulaba taliiwo yagenze mu bridal shower mbadde njagala ye ng'omuntu ndikomawo ogenda okulaba nti nate okugamba batabani bo bawalabo ekyali kindeese sityabanga at the age of 36 olwo nadde batunoonya kasukaali ne tubasindika mwebale nnyo maama nsiimira ddala nsiima bukazi kubanga so kakati mu mbeera efaananako bwekyo omuntu ono abeera teyakikola museka ne munkwasa ensonyi mandi twalire naawe okyalina ensonyi zikuvaawa tuwumbewumbe naawe tuwumbewumbe ndi mwana wa muntu nange banzaala omuntu akwagala tujja kuzza mu kitundu ekiddako kiri ekika nsiibule maama nedda tosiibula bridal showers soko tuwere waliwo asabye Lydia Shamsa kwayogedde ku kya earring Lydia Shamsa agambye enamba agambye ayitewo akanamba kali 0701 19 01 19 0701 190119 kadde mungu taddeko Lydia Shamsa kana akanamba Lydia Shamsa jangu mwana attu mu kibira it's not too late for you okutyaba enku noti musanvu noti emu 19 noti 19 190 yenze Kevin Jita muwomya w'abangi kimpisa muwomya nakyo kugamba wakitugamba olusiiti olutungotungo enjaga n'omubisi gw'enjuki bw'otasobola kujja Kampala kunda babyetabulira eyo n'omala byoza bulungi oleme funa infection omidde gimu n'obinywa atuwoomya ki tuli kumpe weesa basajja wamma kwata olusiiti lwo gattamu olutungotungo gattamu enjaga siiga mu liiso munnange enjaga erwanyisa infection olusiiti luzibukula obutuli bwonna mukama bwe yakuwa ate ye enjaga mu kkuba ebbugumu mukuveeko gwe mwana wa maama ogwo gwennyini omutwe kubanga bwe mba ngutaddeyo obutesibenti mu kiswa owulidde bwogulya omuliro gw'ekika ekyagu nemanya mbadde gambuutu nga bwe tuziyita gambuutu kubuuza omukwano is it live and kicking oba nasabise betukoze naawe betulina ku station mwebali nnyo mwedda program kasukali nakolere bwete bwebadde bangi nnyo 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 abantu bebwayise tumba ngambire kansala waabwe wendi ogumidde abe US abe UK abensi zonna ez'enjawulo Dubai mwebali nnyo mwebeddala okubanga ate mwaga program kasukali tugenda kubanga tusuka twebaza timu gye tuzze naye ku Pearl of Africa twebaza Pearl of Africa badda waka bonna baatugaana bamenya amannya naye bakomawo ewaka abali ku station nabo bakomawo ewaka abakomyeyo ddala nga bagamba nti obwedda bali ku station naye era obwedda kiki bakola so mwebali nnyo mwebeddala high five obuntu bwa quiet nnyo thank you so much guys we love you. obugalo You took